Abalamuzi owunyirira agamba nti essiga eddamuzi litambuza bulungi nnyo teribangako kagologoosi era nga mu kuweereza bannayuganda bagamba nti lirina gwe litambulirako abo bonna beeyogerera byabwe. Weewaawo mu kaseera kano mu studio neegatiddwako omubaka akiikirira abantu b'e Lubabo County mu Rukungiri District, Honorable Namanya Naboth. Ku nsonga y'emu, Honorable tukwandiza mu studio za Dream TV olunaku olwaleero ku nsonga y'essiga eddamuzi. Honorable, mulaba mutya entambuza y'emirimu mu ssiga eddamuzi mu ggwanga tu Uganda? Neyanziza webale nnyo n'abatulaba mwena. Ebintu biri bibiri. Waliwo ekigambo ky'Oluzungu bagamba justice delayed is justice denied. Bw'ogenda mu koote mu makomera ag'enjawulo mulimu abantu bayitirivu abamaze emyaka n'ebisiibo naye abasinga nga bali ku remand. Nze mu parliament omwo nyina omukisa nsavinga ku kakiiko ka defense and internal affairs. Kati omuntu n'olwekyo bw'awa erimemba n'emisango emyaka egyo gyonna eyo teba justice. N'ekyokubiri ekitongole ekiramuzi tekyetengeredde bulungi gye buvuddeko abaawa bail ababaka ba parliament abali mu Honorable Akamba immediately government nebayoola bweru tetwawulirako aba justice nga balina kye boogera. Kati ezo ensonga zonna eyo ebeera injustice. Ate nga article 23 of our supreme law constitution egamba omuntu ayina eddembe okweyimirirwa ku kakalu ka kooti naye amala okufuluma ne baddamu ne bamuyoola. Kati twawulira kooti nga zivumirira ekintu ekyo zikyogerako. Si ekyo kyokka n'akalulu akaggwa mwabiwulira ensonga z'omusango gwa yali yeesimbyewo ku bwa pulezidenti Honorable Kyagulanyi n'omulamuzi Kisakye. Mwaziwulira ezo ensonga zonna zituleetera ffe abanansi okutandika okweraalikirira oba n'obutakkiriza nti kituufu ekitongole ekiramuzi kyetengeredde. Byonna tubiwulira naye Chief Justice bw'anaaba abiwulira mu bantu nga bagamba ekitongole ekiramuzi tekyetengeredde kati naye ateekinge initiative interest abuuze lwaki abantu bagamba tekyetengeredde. Awali omuka tewabula muliro. Weewaawo tukweyanziza nnyo Honorable naye kati nnyo nga tetunnaputa okusinga mwe bannabyabufuzi mmwe mutambulirako ennyo eddoboozi ly'abantu be mukiikirira. Ebiseera ebisinga mwe mugenda mu makooti mu bitundu byammwe eby'enjawulo musaavingibwa oba muweebwa obwenkanya nga n'ekibiina ky'ovaamu twalabako ko nga lwa bakitutte mu kooti n'esala nga esalira ku luuyi lwammwe. Lwaki bino ebiseera ebisinga byo mu byerabira ate ne mutunuulira ebikyamu? Si ekyo omanyi justice should not only be done but it should be seen being done. Kati ko n'ogwo omusango gwe batwala mu kooti ku nsonga za FDC ez'Ekatonga ne Najjanankumbi basalawo akatundutundu main case teggwanga naye era tujja kutambula ebisiibo nga omusango guli awo. N'olwekyo nzikiriza to a big extent kooti z'abalamuzi wano tezeetenge neweewaawo oluusi wabaawo ffennaffe abali mu ludda oluvuganya woofunye n'ogamba wakiri kantambuliro ne basuulayo kali to hoodwink people that there is justice. Naye njagala okukkiriza nti ebisinga wano tebitambula. Gwe genda mu makomera abantu bajja kunyumiza emboozi bajja kubuulira ebiriyo ojja kakasa nti kooti za wano tubulamu kinene nnyo ekyeteeka. N'olwekyo Chief Justice nandimuwadde amagezi anoonyereze atandikire ku abo bagamba kubanga akyogedde ntaawulira so omusiba birawulira abantu bagamba abuuze lwaki awulira bagamba lwaki abantu bagamba nti wano waliwo obwenkanya Chief Justice ne kooti za Uganda zikola mu mateeka. Kati abagamba nti tetuli bamativu n'entambuza y'emirimu gya kooti awo kwalina okutandikira amanye ensonga so si kugidinayinga atandikira awo abuulirize amanye kiki ekitatambula bulungi mu kooti za Uganda n'ensala y'emisango tusobole okutereeza eggwanga tusobole okutambula bulungi. Weewaawo tukweyanziza nnyo Honorable Namanya Naboth mubaka akiikirira abantu ba Lubabo County okuva mu district y'e Rukungiri mu bukiiko lw'eggwanga olukubu. Tukweyanziza nnyo okutwegattako ku mawulire gaffe amakungu nti tukweyanziriza ddala Honorable. Kale bwe tweyongerawo n'amawulire gaffe amakungu